enda kulutinga abapoliisi omutwalo gumu kukuuma kalulu ate n'ekirala twongereyo n'abalala abakaseera kunyweza bya butebenkevu mbisala byokulonda anti kyekyo nti twongereyo n'abakaseera 3,000 mu mmeka mu 5 eyo yembeera gye bategese ako ke kalulu ke tugendamu. It's a military operation. It's a military operation. UPDF is recruiting another 10,000 officers, men and women, because of the election. Police kati eten byanjogedde oyagala nkubire nkotidde nyaate nere nja kuwa budo bula tochele nabade siri wa kuteesa ngama ngokubira police egenda kwongerako omutwalo gumu kwegamba fe buli watuba tugenda wano mu kalulu government yeneriko etegeka military operation oli ajja gamba mwe banamboze muyitamu batya. Of course tuyitamu lwa nsonga bbiri. Esooka ti vigilance ebeerawo. Ekyokubiri, when you defeat them you become a design. Nti bwe wenyweza ne bagamba olutala lutulemye kubanga ffenna batutandikako ne batutema waliwo campaign yemu we baatema abaana bange ne batema emmotoka ne bakwata boda ne batuuka n'okutta abantu emukonaawo ne bw'oba wangula you become a design ne bagamba kati namboze teyayiseemu n'ojja n'oba window dressinga. So omuntu ayetegekera akalulu olwaleero national census bakubuulira yaleeta abantu bameka. Electoral Commission yegamba mbufa akalulu tukategekera mu byava mu kubala abantu mu 2014. N'obu constituency buno obw'omu bibuga baabugyewo kubanga balaba abantu baffe bafuuka bakansala mu bibuga babeera empowered. Eri mu byalo tebazikutteko. Olwaleero Electoral Commission ejja wali n'egamba mu Parliament nti sente ez'akalulu tetunnazifuna 726 billion tetunnazifuna. Naye ng'eno era nga mugende mwewandiise abantu bagenza obabuuza nga tebamanyi bagenda kwewandiisa funa identity card oba kufuuka ba voters. Abantu abamu babadde tebategedde oli bamusanza ali namugamba nti maama ng'okedde nnyo nagandi mbadde sirina identity card so nga ate kuno okwewandiisa si kwa identity card kuno okwewandiisa kwa balonzi amateeka soko nzikirize mmale kino soko nzikirize mmale kino amateeka kooti yatuuka n'egamba gavumenti mu musango gwa Mbabazi amama Mbabazi nti mugende mukyusa amateeka gano ng'ekyabula emyaka egi ebiri akalulu kabeewo. Ffe ne tukuŋŋaanya ebirowoozo by'abannansi ne tubireeta wali ne batugamba mutuuse leeti tujja balabamu omulundi oguddako. Kati ku ssaawa eno basobola okufunayo omuntu n'abayamba n'atandika okweyogeza banange nze ngaleeta mwe banange mwe muganye ngeri bwe baloolinga out okulonda. So bannayuganda basaana bamanye mwami Museveni kyayagala. Mwami Museveni is taking us into a military operation. We should only measure up to that. Oba si kyo ne tuwanika emikono ne tumugamba nti taata genda otegeke abaana n'abazzukulu Kabaka bwammwe. Bw'otunuulira okwetegeka obadde oli ku Yugi Updates TV nga kw'osinza okuba ng'otuuliza gwe mukwano gwange yonna gy'obadde mwabali e Bulaaya mwebale nnyo kubeera ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Mukola kyamaanyi nnyo kuyimirizaawo omukutu guno okuba nga gugenda mu maaso bula ggwe ate n'atweyungako nkubiriza ogende mu maaso waliwo wansi nga mu subscribe kikoneko ojja kuwosola bulungi nnyo tweyungako okutufollowinga buli ekigenda mu maaso obeere nga naawe obeera omu ku mugendo gwe mukwano gwange. Tulina kukolera bukuyege tulina kukola bukuyege okusobola okulaba nga tulwanyisa enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe Uganda. So oba osubscribinze oba oyongeddeko enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nagambyemu abaagala okulanga enamba y'essimu eri awo ya WhatsApp kuba oyita ojja kuba ng'osobola otufuna bulungi nnyo osobola okulangira bizinesi yo osobola ogikuba abantu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Abali e Bulaaya Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Bungereza mbanirizaako nnyo nammwe abali mu America mwebale kwekumira ku mayingo gano. Mbategeeza nti ne tukomawo
tugenda kuba nga tubaleetera ebinonogo bingi nnyo. Mweraba.